kyo Hajati abadde mukamwenyo omunyiza kuba ekifunfugu wanje nona adanga avuga abadde nga kuba funfugu ng'omunyiziza ye baba omunyiza n'obusungu yali akubyeko bo badde ovuga banisha oba tugyeko kamera just twogere byaffe kale abatulaba tuli Bweya Kajansi era ng'oyo wa boda gw'olaba ali mu t-shirt njeru ye wa boda abadde avuga banisha oba banisha yabatwala abaana bano ku ssomero buli lunaku wetukkirira essaawa zino ye kalina Hajati gyagamba we waka wa Hajati naye owa boda oyo agenda tuyisaawo buyisa ajoyera ekifaananyi ani ankubira making sure ekifaananyi kamera giteeke waggulu ebeere waggulu wa tinti oyo kuba tugambye abeera mu kalina eno ennyumba kalina zizino ziriwo bbiri kati eno esooka neeyo then I think otuyina waliwo esooka neeyo esembayo tujja kubanga tuzibawa kamera gitunze wansi mukama wange tukkirira pakawa wansi waliye okay kale tatuteeka mu mbi so kakalina eyo ogenda uyajja kirabika nzira side zeeno nzira side ki mukama wange nzira side ki mukadde yaliwo Hajati abeera mweno kalina kanjogere naye ne bwogenda hello Hajati nkulamusizaako Hajati oyogerako ne Vicky era nga ndikoko wane waka mbadde nsaba kwogeramuko naawe ndi bwa mawulire ewaka obadde toliiyo sobola okugumiikirizaamu n'enkulinda naye kati story ngenda gikola ntya Hajati abakola amawulire gonna ku nsonga zo bonna balabika nga abalaga side emu nanti Mungu ye talaga side emu Mungu ye yasalawo kati byonna tubikwase Allah naye ate kati naffe mu nkola yaffe ey'emirimu baba balabanga ffe abeekubidde mu nkola yaffe kuba kati buli gwe tuleeta buli muntu gwe tuba twagala story ebenga ebalansinga tuwunzika story egenze side emu ne tuwunzika nga tetutegedde kivaluuyi eno kyova olaba ngambye waakiri kannesitule nzije waka nkunoonyeze ewaka waakiri obeeko ky'oŋŋamba ndi mukkiriza naye ate waliwo wookirabira Hajati nti kati wano at least waliwo ekisobola okwogerwa ensi nayo neebaako kiraba mu byayo okay kale Hajati kukubireko olweggulo inshallah okay era nategeeza ne wakaawe nze nengeddeyo omwana waggulu omuto olengeddeyo omwana ewaka omuto Hajati wali ewakaawe ngambye taliwo naye baŋŋambye alina ne baayogedde nabo ku makya olwaleero era Banayiba bonna bakakasa tannavaako wano wakaawe kati eyo yennyumba empya erimu abapangisa gye baasooka then eno ey'owansi nja gibateeramu giina mu kataweezi eno ey'owansi Hajati gy'asulamu era nakati mwali
kuba ne neighbor gwenva okwogerako naye nga yakambuka eyo waggulu ali mu ddirisa akulaba naye kati Hajati aganye okwogerako nange naye baneighbor bye boogera bizibu bitiisa obamba megulireko ebimu ku ebyo kubanga tulina n'owa boda abadde avuga abaana ba Hajati agamba teri lunaku lwataavuga ku baana ba Hajati okuva lwe yatandika okubavuga naye bagamba mukazi mukambwe era badde baatutiisizza okujja nga batusuubiza otukuba amayinja so kanyambuke wali waggulu nve makage tuba representingira emboozi n'ebyo sofa bye tuyina bye baakatuwa then ebisingawo Hajati angambye mukubira olw'eggulo naye kati agenda nyongera ku budde luli we nali nga mweyanjulira mu dakiika 2 nga nzijako naye busekendi nga nzijako naye kati at least asobola okumpaako ku time yadde yeddakiika ng'emu neighbor omwe agambye tonyumiza mukazi oyo la oyo mukazi ekintu kye yakoze ffenna nga tukiraba mukadde owulidde bwangambye ngambye ndi mulokole saagala kunteeka mu gasi angambye mukadde omukazi ono ku musajja byamukoledde kino kyali mu kumusasula tonteeka na mugasi oyo nze ndina mukyala mulokole okuva wabola katugende wali waggulu mu kamera abantu mbawa updates bulungi nnyo so awono bwe tuba tuvuga nondozo oteekeko bawe neeyo lumu kati updates z'emabega in fact ezo zibeerenga cutaways waja siyo naatulaba naatulaba notulaba ali wamweye awo n'omukazi mulala pangisa afuba nnyo okutuliibiza okutulaba naatutambulizaako amaaso alabika yeye tamanyi nti mulaba ffe baabadde atunuulira kuba tuliko nnyo ogirina ennyumba nyumba y'omweye kubeere mu miti kati tufaayo ne property veeno okukubo nekkubo nga bwe litambula olifunye awo tuba tuvuddeyo abatulaba ku Mukutu Viki exclusive zino ensonga twaziyingira twewaayo tubawe byonna ate nga tetwayagala kwekubira luyi lwonna oba sayidi zonna so olunaku olwaleero tuli bwera oluvannyuma lw'okukubira omukyala Hajati Zuula amasimu gaffe ng'agakwata naye ng'atugjaku kasita ategeera nti tuli b'amawulire so nga Viki exclusive tuleese nnyo abantu okuva ku sayidi y'omwami Haji Ali netugamba kyabuvunaanyizibwa okutegeera n'okumanya sayidi endala eya Hajati Zuula era wano wootulabira essaawa zino we tupaakinze tuli bwera ku kkubo lyennyini eriva ewa Hajati Zuula era nga ne mu maka ge tutuuseeyo bwe tutuuse ewa Hajati Zuula tusobodde ekikomera kyekyo kitandikira wano waggulu okukkirira eri wansi tusobodde okumukubira essimu era mu maka ge tusobole okutegeera oba waali kuba tubadde tumaze okufuna information nti Hajati ewakaawe waali tannaba kuvaawo ne mukubira essimu era nga bwe mugenda okuwulira naye mu essimu eyo Hajati antegeezezza nti ye Allah yagenda okusalawo ekituufu era naŋŋamba wakati aliyo ayina gyali naye ng'ekyamazima ewaka baŋŋambye abadde waali kuba nina n'omwana wa boda ntutte nankakasa nti omwana ani Hajati gyali nina baneiba benjogeddeko nabo abamu tebaagadde yadde kulabikira mu kamera
naye nga bye boogera ku Hajati si birungi ng'ab'ekitundu. Bagamba Hajati mukambwe era beewuunya okulaba nga Haji yassibwa. In fact bo bamanyi ono omusajja ow'ekirevu, abamu ku Banayiba abalala bamumanyi nti Haji ali. So Hajati twagadde twogere naye n'agaana okwogera naffe physically, but atugambye tumukubireko olweggulo, but still tukimanyi nti n'olweggulo we tunaamukubira tajja kukkiriza tusisinkana. Ensonga lwaki tubadde tusazeewo tumusisinkanire mu maka ge. Kaakati nno y'ensonga etuleese okubategeeza nti sayidi ya Hajati tugifunyeko mu bitundu bya Banayiba. Nga bwe nabatwala emutundu n'embalaga amaka agaali gagambibwa nti gayagala mu ndagaano, omutabani n'annyonnyola n'ebintu byonna nga bwe sinna kubibaddiramu ku Vika Exclusive mubadde nga mubiraba bwe bibadde bitambula. So Hajati olwaleero kyekyo kyasobodde okutugamba. Ngenda bawaako ababoodaboda basinga baganya okwogera ebingi, bati ebyo ebitonotono bye basobodde okwogera ngenda bibawa. Ate then nga bwe tulinda Hajati abatulaba tuli bayita ekitundu bakiyita Bweya, Bweya tuli Bweya Kajansi, ennyumba ya Hajati Zuula, era tuli ku ttaka ne poloti nene, poloti ye nene. Abaana bonna babadde nga babeera wano nakati we bakyali. Nizo sikyabala ndi kuva bye byakatandika era tebakyasoma sikyabala, simanyi baba bateekawo. Tomanyi gye babateeka sikyabala tebakyaliwo wano. Ne taamu ewedde wabavuganga no mweno taamu yennyini wabadde obavuga. Ekitegeeza bino we bijjidde mu mawulire we babulidde. Nsaba akantu kano nkateekeko wano just kasite ekifaananyi kyo tekiriiko just gwe babadde nga bakusanga waggulu n'obatwala ku ssomero ne Nisha tamu eri enkadde nayo gwe katugeze guno omwaka gwonna okuva gutandika. Tamu endala nabadde siriyo akabavuga eno just mbadde mbavuga n'omwezi gwokka. Guno omwezi gwonna gwe obadde obavuga. Ne bangambye maama mukambwe n'abamawulire basoose okujja eno mbu yabadde abakuba amayinja. Bwe batugambye sibikakasizza kivola naffe twekwese singa kibadde kituufu twalibadde tujja openly nti tuze kwogerakokko naye. So kati eno ye kalina mwasula eyo wansi eri yegambibwa okuba nti yebeeramu abapangisa. Anti zino ziri floor 2 wansi ne waggulu, n'eri eri ku floor 2 wansi ne waggulu. Then kati eno yetannaggwa bulungi sikyo eno gye balimu. Kati eno yebadde eyogerwako etannaba kuggwa bulungi. Kati eno ye Nayiba ye mukadde jjajja alazeewa. Jjajja wadde nga gwe mukwano gwe jjajja mukwano gwo munyumya kale mpozi okumubuuza osobola omubuuza naye kaka ngende mubuuzeeko nga nze huyo nawe ayinza okubeera naye wuyo agambye kajje atwebuulizeeko mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Jireke esigala nesigala agenze saidi zeri itisoke katumubuulizaawe katupaakinge jako. Gye musinzidde okubanga mutulaba okwosaako okubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Yes, nze Viki nsinzira wano obuterevu ku mukutu Viki Exclusive. Twasazeewo ensonga ya Haji Ali ne Hajati Zuula tugirondoole tumanyire ddala ekituufu kyeki, ate mpaka ng'ennaku z'omwezi 30 olunaku olwa kkooti we tunaalutuukirako nga Haji aleetebwa okuva mu kkomera ekigo okutuusibwa mu kkooti ate oba oliawo bamusomera emisango gye mu butongole n'okwongera okusobola okusoosootola ebyo ebiri ebbali ne mu bitundu ebyenjawulo mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Wano wendi kino ekitundu bakiyita batya mukama wange? Kino bakiyita Bweya Kajansi. Mugyebala emirimu. Amaka ga Hajati ge gali wali
wawangalira wabeera okay kakati nze mbuuza ebigambo ebya Hajati Zuula bituufu bye tuwulira mutuuze eki ku kyalo kuno tuze munaffe era tubeera naye ebikolwa bye byebyo mwabiwulidde twawulidde bingi naye tuba twagala tumanye wano ku kitundu enneeyisa ye eri etya Haji abadde amanyiddwa ku kitundu kuno yono mwami kamya yoli ajja katumulinde naye atuwe info mukama wange mutuuze kikanje bwe mbadde nakajja wano ekigambo ky'osoose okuŋŋamba agenda amanyika kale ku nsonga ng'eyo gye yakola ogwo sigwe gusoose sigwe gusoose ajja akikola bwatyo kale musango kigwe yali abadde katuwuliziganyeemuko wano kusinga okutegeera abantu bebo naye mwami kamya ogamba otya gyebaleko soko gye wano tutumbeeko byenkubuuzaako mukama wange oli bulungi jankweyanjulire bulungi tombeera wala tontya totontya jangu obeereko wano jasi ombuuliremuko munayizi bampita Viki kola n'omukutu baguyita Viki exclusive nzize nga njagala kumanya ensi eyagala kulondoola kumanya kituufu ku musango gwa Haji Ali ne Hajati Zuula Hajati omumanyi Hajati mumanyi naye simanyi bingi bimukwatako oli naye ng'oli mutuuze wa kuno biki by'omuwulirako kale oli kumpi naye wali bikumpi naye neze sosoko onyumizeeko byabadde bangambye nti waliwo ennyumba eyakubiddwa n'emmotoka y'omutuuze n'agyasa endabirwamu era bamuwabidde omusango ku poliisi e Kajansi bituufu waliwo olutalo lwe yakoze oba bamuwaayiriza nange mbiwulira buwulizi byakubye emmotoka ya Muzeeyima Yambala omujyaku Muzeeyima Yambala abeerawa awa yagikubye emmotoka wagirabyeko emmotoka nsiba giraba njatifu wagirabyeko nga njatifu nze kale mpulira buwulizi nti yagikubye naye saagirabyeko nti njatifu Hajati nze kale bawe nze nakamulabako kati naye nga simulabidde ebbanga ddene wansobola kunyumiza bimufaako nga kakamulaba abaana ba Hajati obadde obamanyi bonna mbamanyi bonna ewaka awo abadde abeerawo n'abaana nga bameka abadde abeerawo n'abawala bakulu 2 n'abato 3 ayitibwa Nisho mumanyi ali myaka ng'emeka bw'otunulamu mama wagamba alina emyaka 10 tuve kujja maama we gwe mukulabako ng'omusajja olowooza ali myaka ng'emeka kuba kati ffe tusobola okulaba kati oli omwami olaba nsobola okugamba alina emyaka nga 26 mukulaba kwange gye mukulabako olowooza alina emyaka ng'emeka Nisha sijja kulimba kubanga kati abawala bakula bagimu basoma dde abaana be oba boarding basoma dde ebbanga lyonna lyobeeredde wano basoma dde si boarding okay. Nisha waliwo ekiseera kyewatuukako nga tokyamulaba ng'avaako ku ssomero okumala akabanga ka myezi nga5 oba myezi nga3 nga tomulabako nze badde mulaba nga babaleeta ku piki so tewali bbanga lye wali omisinze nga ddene okatugeza okumala ng'omwezi mulamba nga tomulaba kale nze mbadde sibagoberera nnyo bwati kati lwaki nkubuuziza ekyo waliwo ekigambibwa nti omwana yawambibwako mwe nga batuuze ku kyalo mwabiwulirawulirakoko mu nvuvuumo sibiwulirangako temuwulirangako nti omwana yali awambiddwa mpoziko bibuuze ku balala naye nze sibiwulirangako simulabawo bulabi gwe eva obadde ng'omulaba songa za Hajati nga ziwanvuye kakati eno bangambye akuba amayinja kati abagendayo era naffe tutidde okukkirirayo naye katulinde kamya yayinza okutuwa ekituufu kiri kitya talina buzibu mugendeyo obugenzi
Kwe engeri gyotu tobanga otuyita mu mannyo ga mpisi mwe tuba tugwa. Kyonna kyotutwalamu kikulu. Tawali buzibu bwonna. So mwami Mayambala abeera wali essaawa zino oba yagenze? Era wali okay, katugenda tunyumyemu ne mwami Mayambala. Mukama wange soko je ombulizeeko wano ku bantu tweyanziza nnyo mwami ani mwami Kamya. Mukama wange piki yonna gyefunze piki ejjajjenguza nange siina tabu njajjigula ekyalimu entasi. Kakati mukama wange ekitundu kino byetuwulira Hajati byakoze bye bamwogerako mwenga abatuuze bakuna baboda mu bana amawulire bituufu? Sinza kikakasa kubanze nakajja nange biwulira buwulizi kati sinza bikakasa. Gwe biki byowulira? Leero byempulira byebyo ndi yasibisa bbaawe nga bamwemulugunya bbaawe mbu kimanya yayagala muwala we. Byebyo tewali kirala kyemmanyi. Bawala be bo bamanyi? Kiina gwe mmanyi. Tolina yadde n'omu gwomanyi? Kuddako ye Hajati ye mbadde mulengeraawo ne bbaawe emmotoka mbadde njiraba ng'ekkirirayo. Byebyo ebyange. So tolinako bingi bye bamanyiiko? Naye otunimbyemu musiraamu mpadde info nga naakatuuka wano kyokka kati info yenna omunyimye. Ate ntya nkugamba kyemmanyi ate info bikiki abo be batuuze abo. Omutuuze agaanye. Nze naakajja. Omutuuze agaanye okumbulira ekituufu. Kuba nze nvudde eri nga baŋŋamba kerere stage ya boda eri awo okumpi. Bonna bamanyi ebifa ku Hajati. Kati genda ku oyo gwe bagambye w'emmotoka olabe. Y'anaategeera ekituufu. Kiki kye mumanyiiko ekitonotono? Because omuntu mutuuze kati nga wano ku stage ya boda oteekwa okuba nga atiisa omanyi abantu abatera okujja oba kale ne neighbor omuntu ng'omu babiri olina ky'oyinza okuba nga otegeerako oba ky'omuwulirako ku basaabaze abalala. Kiina kyentegeera. Tewali kyamaanyi. Kale so bwe tukkirira ne tutuuka wali tuba wa Hajati eri yennyini kalina esooka. Kyeri esembayo wali? Yesooka yesembayo. Asobola kwesemba. Kati ali waggulu. Wali olwaleero? Nze mamba. Hajati mwennyini. Hajati olwaleero luno mwamulabyeko? Yaje ali mu nnyumba ate kati abaali. So katusooke tukkirire endowooza tulabe ku Hajati. Ye kennyini gwe tuba twenoonyeza mu ngeri yaye. Kuba kati neighbor ye agaanye. Neighbor agaaye naye kati ensonga ya neighbor ngitegedde. Neighbor agambye ebbanga lyemulabidde ddene nnyo mukolera kati nze bbaawe mbadde simulaba nnyo kale nze n'abulabi mmotoka ya Sudan ebeerawo beezaawo naye simumanyi nnyo ku maaso kati siyinza kunyonyola bimufaako. Muggyeko oyo naye ng'obadde otera okubaako emirimu gy'omukolera? Hajati nze mbadde mukolera. Muntu mulungi because n'ekibi kiina ekirungi n'ekirungi kiina ekibi. Kyo Hajati abadde mukambwe nnyo omunyiiza kuba ekifunfugu wanje. Nona adanga avuga abadde nga kuba funfugu ng'omunyiiziza. Ye baba omunyiiza n'obusungu. Yali akubyeko? Akuba wala naye nze tankubangako. Mukazi mukambwe nnyo. Kitegeeza naturally ye ng'omuntu mukambwe. Zivaako mangu. Oba mumanyiiko. Aba akambuwala nti atangira like muli bavubuka ina abaana ab'obuwala ewaka. Mu process eyo bw'atateekawo kubula mbeera y'abukambwe muyinza okugira. So Hajati mukambwe naturally tewali kyamaanyi kirala. Musiraamu alina bingi bye yandyagadde okwogera
naye wategerako nti Haji bamukwata mbiwulira obiwulira wawulira ensonga eyamukwaza naye gwe muli mu kukkiriza n'engeri gy'obadde olabamu Haji olowooza kyaliba ekituufu oba walibaawo okuwaayira kati oli musajja yogera ng'omusajja yali kikisoboka kubanga tosobola kukwata mwana we bwe muli mu kulabako ogamba tebisoboka ekitegeeza obukambwe abaana be babadde bamutya nnyo maama bamutya nnyo so kati abaana bamutya ewaka nanti kati era waliwo akagamba nti abaana bagamba maama yabakaka bwolabawo obusobozi bwa maama okuba nti asobola okukaka nga bw'omanyi Hajati era omwana waba yayogera kisoboka kubanga omwana yagamba era mbu maama waabwe yabakaka ate kati oba olina kuzzaawo ki tewaba kyakuza kale tweyanziza mukama wange Hajati tolina kyomutegeerako n'engeri gye mwetunuulira balina kye balina kyaye bati okwogera aba kale tuggyeko kamera ng'otunyumiza byaffe bya mirembe ono yabadde avuga abaana be ono yabadde avuga abaana kati tokiraba musiraamu obedde oganye buganye kubaako kyo ŋŋamba gwe obadde ovuga bannisha oba tuggyeko kamera just twogere byaffe Jowero jako kamera. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti mpereze biwandiiko byonna byompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15